You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bambokalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bambokalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Nkwaniriza nnyo ku Beg TV nkugamba nti genda maaso n'okusubscribinga naye nga nammwe ab'amaledda tubeebaza mwebale nnyo mutuwadde ekyokukola. Tukyagenda maaso n'obbanoonyeza ebitambula n'omutindo era olunaku olwaleero tuli ku nsonga y'abamawulire. Olunaku olw'enkya ensi yonna egenda kujaguza olunaku lw'abamawulire olw'ensi yonna olwa World Press Freedom Day. Naye ffenna tuli bamawulire nze naawe. Waliwo n'akutta akasimu. Waliwo n'ali mu nnimiro kati naye nga ku kyalo gy'abeera ye w'amawulire gwe babuuza leero ki ekibaddewo biki ebitambudde. Olunaku olw'enkya kujaguza olunaku lw'abamawulire ndi ne Dr. Gerard Walulya yalipootinga amawulire n'agakoowa n'addayo n'asoma kati asomesa kati mukugu Dr. Mulamba ku level eya communication n'amawulire nga mwegatwalidde. Dr. Walulya sooka obuze ku Beg TV ndyoke ntandika okusoyaasoya nga bw'okimanyi. Abalabi mwenna nsanyuse nnyo okuba nammwe era ne mbeebaza okuba nga mugoberera bye tukola. Dr. Olunaku lw'enkya kujaguza olunaku lw'abamawulire olw'ensi yonna. Uganda tugwana okujaguza okutuuka ku lunaku olwo kusinziira ku mbeera bannamawulire mwe bakolera bamwe tukolera. Uganda tusaanye okujaguza olunaku luno kubanga waliwo ebituukiddwako mu kisaawe kino eky'ebyamawulire. Bw'otunuulira amawulire engeri gye gazze gakyukakyukamu okuva mu myaka egyasooka naddala okuva mu mirembe egyasooka nga guno tegunnajja naye ne mu guno gwennyini tulabye nga waliwo ebikyuse, emikutu gy'amawulire gyeyongedde, n'abamawulire bingi bye bakoledde eggwanga ebireesewo enkyukakyuka y'amaanyi. N'olwekyo newankubadde wakyaliwo okusoomoozebwa, tulina ensonga lwaki tusaanye okujaguza n'okwenyumiriza mu ebyo ebitono bye tukyatuuseeko nga bannamawulire. Bannamawulire ekimu ku kisinga nze okunnuma beeyita nnyo abaana. Lwaki abamawulire mwesaasira ne mweyitanga abaana? Omusajja omukulu ameze n'envi. Abaana b'amawulire mulindeeko awo. Mu generation eddaka ekintu ekyo tugenda kikolera kiti abantu bafune obuvunaanyizibwa. Abantu bangi abamawulire babadde babalaba nga abantu ba wansi. Ndowooza we wava enjogera eno ey'abaana. Ndowooza ate bw'ogendako mu bisaawe ebirala ng'ebyemizannyo otera okuwulira bakooki b'emipiira nga abazannyi babayita boys. Naye kakati ne wano abantu bangi betukolako amawulire abamu babayita baana. Kakati oluusi n'abamawulire ne beetuuma erinnya eryo. Naye ng'ekyamazima nze ndowooza kikozesebwa mu bukyamu. Bannamawulire bantu bakulu ng'abantu abalala bonna abakola emirimu emirala. N'olwekyo si baana nga bwe waligambye nti baana. Omutindo gw'amawulire nagwo tugwogereko. Waliwo enkyukakyuka mu mutindo. Tekinologi eyazze. Luli omuntu yatuulanga ku TV n'alinda nti sawa bwe ziti mawulire, sawa bwe ziti mawulire. Olwaleero obeera ku ssimu yo. Olwaleero obeera wootudde Beg Media yo n'ekuweereza. Ekyo kitaddewo omutindo gw'amawulire. Omutindo gw'amawulire olunaku olwaleero oyinza okugamba nti omutindo guno si gwe gumu. Waliwo emikutu gy'ogendako n'osanga nga omutindo gwa mawulire mulungi. Naye ate waliwo n'emikutu emirala gy'ogendako n'osanga nga omutindo gwa kiboggwe. N'olwekyo omutindo guno tetusobola kugwogerako mu ngeri yawamu ne tugamba omutindo mubi oba mulungi. Kye tumanyi kiri nti bannamawulire abamu bakoze omulimu mulungi naye ate abalala omulimu gwabwe gukyabulamu. Naye ekirala wadde abantu bangi bavuddeyo ne bakola omulimu ogwefaananyiriza ogw'abamawulire, tekibafuula bannamawulire era bye bakola bingi obiraba nti birimu bye bakola bingi birimu ebituli. Abamu basaasaanya amawulire agalina kyekubiira,
abalala basaasaanya amawulire agatali makakafu. N'olwekyo emikutu gy'amawulire gino ginnansangwa gikyalina ekifo kya ku mwanjo. Bwe babika nti Kibalizi yafudde, era omuntu ajja kudduka agende ku mukutu gw'amawulire omumanyifu alabe oba gukakasizza ekigambo ekyo. N'olwekyo obwesige bw'abantu bukyali mu mikutu gino egy'amawulire ginnansangwa newankubadde nga bagoberera ne gino egiri ku social media. Akasembayo Makerere mwe musomesa amawulire mwe muli ku ntikko. Olunaku luno muluteeseteese kipya ki ekiri Makerere olunaku olw'enkya? Olunaku olw'enkya tutegese okubaganya ebirowoozo bakyoyinza okuyita public dialogue wano e Makerere mu kisenge ekiri mu college ya technology mwe tugenda okubeera ne minisita w'ebyamawulire era n'abantu abalala abatambulirwako ensonga z'abamawulire nga tugenda okutunuulira ensonga zino zonna nga bw'obadde ozoogera okwogera ku kusoomooza abamawulire kubayitamu n'ebintu ebirala ebikwata ku bamawulire. Omwaka guno omulamwa omukulu ogw'omukolo guno guli nnyo ku bamawulire n'ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi era nga ebirowoozo byaffe ebisinga bigenda kwetooloolera ku nsonga eyo y'okukuuma obutonde bw'ensi, okulaba ngeri ki abamawulire gye basobola okuyambamu okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi okutwalira awamu. Gwe ng'omukugu era eyagasaka njagala ombuulire obuntu kamu 2 3 bw'oyagala munnamawulire w'omulembe guno akyuse. Munnamawulire w'omulembe guno ekisooka alekeraawo okusaka amawulire ng'asinziira ku mmeeza kwatudde kyempita zero grazing reporting okubeeraawo nga tasobola kufuluma bweru kunoonya mawulire. Kati ekirala ow'amawulire w'omulembe guno asaanye kyeyandisaanye okukyusa tuve ku nsaka y'amawulire eri ey'edda tugezeeko okulaba nga tubanguka mu nkozesa y'emikutu gino egyakajja tusobole okwongerako obukugu bwabwe. N'olwekyo twongereko okumanya kwaffe okusobola okweyongera okukola omulimu gwaffe obulungi. Ekisembayo munnamawulire w'omulembe guno kyeyandisaanye okukyusa mpulira nti enguzi esusse akantu ako keetaaga okukyukamu. Tolina mawulire g'ogenda kukola nga weesinze ng'ate omaze okusasulwa, kitegeeza olwedde omaze okutwala oludda. N'olwekyo twewale okulya enguzi olwo nno ne betusakamu amawulire bajja tussaamu ekitiibwa. Weebale nnyo, tetujja kusukkawo awo ku nsonga ya munnamawulire mu Uganda nange ako kankutteko enguzi naye oba abamawulire bali enguzi ate nga baba bannabyabufuzi be balina ogirya tetumanyi kyabadde ategeeza nti bano bagirye bali tebagirya naye ng'enguzi yo nga yo mu butuufu mbi. Mwebale nnyo.